gye buvuddeko abantu bwe basomanga okubalirira ebitabo bagendanga butereevu okusaba emirimu kyokka olw'okwongera okugatta obukugu ku mulimu gw'okubalirira ebitabo abakugu mu kubalirira ebitabo batandikawo ettendekero li Institute of Certified Public Accountants of Uganda. Abakulu b'ettendekero lino bagamba nti wadde nga abayizi bangi babangulwanga okubalirira ebitabo ku matendekero ag'enjawulo wabula bangi baali tebafuna bukugu bumala kwe kusalawo okutandikawo ettendekero lino. Okuyingirira obubazi bw'ebitabo ffe tugirabanga nti oba oyitiddwa kubanga bw'otendekebwa mu kuyingirira mu kubala ebitabo enkolayo eneeyisaayo erina okubanga etambulira ku mateeka gaffe. Ssenkulu wa Institute of Certified Public Accountants of Uganda Derek Nkajja agamba nti wadde nga mu kusooka batwalanga abayizi abavudde ku matendekero aga waggulu, kati omuyizi asobola okumaliza siniya ey'omukaaga ne yeegatta ku ttendekero lino nga bwe kiri ku matendekero amalala. National Council of Higher Education gye yateekawo ku by'obubalizi b'ebitabo bw'oviira ddala ku A-level n'owegatta ku CPA bw'ogimaliriza osobola ddala genda bulungi nnyo ku masters level, era nga omuyizi yenna aba amaze essomo erya CPA level eyokusatu abalirirwa nga aba amaze degree. Bano babadde mu kufulumya ebibuuzo by'abayizi aba Certified Public Accountants of Uganda abaatula mu mwezi gw'okutaano. Abayizi bongedde okuyitira waggulu. Abakoze empapula zino abaana abasomi 17 basobodde okumalako koosi ya Accountancy Technicians Diploma ATD, ate koosi eyaba wabuzi b'emisolo yo abantu abasomi 7 be basobodde ogimalako. Ronald Mutumba amyuka President wa Institute of Certified Public Accountants of Uganda agamba nti wakyaliwo okusoomozebwa nti abayizi balina endowooza nti essomo lino zibu nnyo ne batuuka n'okwekweka mu kiseera ky'ebibuuzo. Abantu bangi bakikwata bubi ekirowoozo kye balina nti koosi eno, koosi zaffe zino teziyitika, nti koosi nzibu nnyo. Kireetera abo ababa beewaddeyo okukola koosi abamu okuzikola nga batya, abalala n'obutalabikirako ddala. Ono asambaza ebyogerwa nti abakungu ba gavumenti abaakuguka mu kubalirira ebitabo abakwatibwa mu kuwuwutanya ssente z'eggwanga nti bayita mu ttendekero lyabwe. Mirundi mingi abo abakwatibwa nga batadde engalo mu kibya tebaaba memba baffe, so ne batuvuganyiza ki obwereere. Neffe ku ludda olwaffe ng'ekitongole ky'ababalizi b'ebitabo ekisookera ddala tuyina amateeka agatufuga ffe munda, agatufuga ku nneeyisa yaffe. Abakulu bano gye buvuddeko basaba gavumenti obutaddamu kuwandiisa ababalizi ba bitabo nga tebalina bbaluwa kuva ku ttendekero lyabwe, era nga kizibu nnyo n'okufuna obukulu mu bitongole by'ensimbi nga toyiseeko mu ttendekero lino. Titus Jemba, BBS Telefina.